one of our internal party activities. That is not none of their business. They also claimed that they did not have enough security to secure us since there are so many VIPs in the area. Never mind the fact that we never invited them and we didn't even ask for their security. Anyway, they blocked us today, claiming that Museveni is in the place. Well, Museveni is not going to be in the place tomorrow. So together with fellow leaders, we have resolved not to give them opportunity to fight with them, and we've decided to launch our offices tomorrow. Waliwo ka sound yakatambula ku TikTok nga kagamba mubirundeka kati General Museveni olunaku olwalero actually okuva olunaku olweggulo okutuuka olunaku olwalero jo yakabyemu katono ka mubirundeka naye yagambye Bobi Wine ndeka kakati olwalero akaddinganye Bobi Wine ndeka katona amuyitiremu president ndeka naye naye akimanyi ti ye president ampuliriza ebigambo nze byampeddeko olunaku olwalero Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kyataddewo agudde essuula empya mu byobufuzi bya Uganda era tukkirize yenna agenda okuddamu okukola agenda kubaava mabega wa Kyagulanyi Ssentamu ekibiina emyaka 37 tekiina yadde kitebe NUP ku myaka 3 otoolako butoze emyaka 35 egyabali ono n'omuwaayo actually emyaka 34 eja NRM ono ku 3 azimbye ekitebe ekitagambika ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa July 2022 nkakasa gwe mwaka gwe tuvuddemu Bobi Wine yayogera ebigambo bino nga bagenda atulaga map y'ekizimbo bedikota bwe zigenda okufaanana but guys olunaku olwaleero nga sinnaba nagenda wala nnyo kubanga nkuwa ebigambo Bobi Wine bye yayogera ku lunaku olwo lwennyini nga 2 olwaleero biddiddwamu era ensonga lwaki Bobi Wine eguddewo headquarters zino ngenda kubuulira lwaki wabula munzikirize mikwano gyange nine muganda wange Cobbs tusooke tusalutinge awamu n'okkubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obugalo muganda wange. Yes aya bwe tutyo bwe tukola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu baba otulaze ekyokulabirako nga sinaba Cobbs kambabuulire Bobi Wine agambye ensonga lwaki bazimbye ekitebe ekifaanana bwe kityo kukakasa n'okulaga bannayuganda nti singa ssente za munnayuganda tezibbibwa ebyo bye byandibadde biri mu Uganda olaba ffe abatakwata ku musolo gwa bannayuganda tutaddewo kino kati ate bwe tujja mu buyinza Cobbs buza ku bantu tutandikiraawo kamba tumireko era kamba buuzeeko mumuna gwe wona gy'oli gy'osinze okuwulira leero action pact gwe tigabutezi kutu era kakkana. Yes aya katutandikiraawo butereevu nnyo ewatali kubanga tulwa wabulanga tetunnaba nzikiriza tufune ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi ne mulimu saundi ayinza tukubya copyright akakatambike mugenda maaso n'okubanga mulaba kaliwo ennaku z'omwezi 2 July 2022 nga His Excellency annyonnyola n'agamba tujja kukomawo wano nga tubanjulira obanga tuba unveilingira ekinaaba kikoleddwawo finally olunaku olwaleero Cobbs president akikoze Bobi Wine mwaka katambike bagenda okulaba yayogera naga nti no mutuyita muyeye mutuyita kintuntu somawe ne mugenda kakasa wanaddira wano nga kyekyo ekiriwo ekibadde olwaleero Bobi Wine leero akikoze chuwedde ampuliriza wabaddewo ebintu bingi ebyabadde bigenda mu maaso olunaku olwajjo wabula abamu ku bakulu mu National Unity Platform bategeezezza nti buno bukyayi dino fitina Justin Sarwa bawulira ennugu kyekiringa nti nno omuntu aba ayina emyaka tugambe 4 yes kati no wabiri mweta yes no weighing scale achievement ku myaka nawe tozinza kutawulira nnugunga wabiri mwetaano ya aliwalala nnyo atuwuliriza wenna gy'osinzira okubanga otugoberera njagala katono nnyo owulire ku bigambo bino katono nnyo bwe tuvaayo then tujje tuyina honorable ani ono Segona ayina obubaka medad akali amagwa oh my goodness abaana beerisiza enkuuli zino ennugu eba nnugu omutenda wabanga ina beef
ngawera kimulya kimutta afuwa okulaba nga wakiri bw'oba ofumbye enva z'ebinyeebwa aziwamu omusenyu obirenga bikola ki nga birumira kati wano ekibata si kirala oba buliddeko nga gundi erina ekitebe NRM erina ekitebe kiri kyemupangisa obupangisa nakati mukyasasula renti ogenda wawinowiraga nti kati batubanja renti sente nyingi olwono Justin Omumba ayogera kakati sente nyingi batubanja tulina okusonga tetulina kusasula bino tusooka tusasule renti ekibiina ekimaze mu buyinza emyaka 3 n'okusoba naye nga mukyapangisa wemukolera olaba ne banno bagundi ani Bobote wakiri bafuna webekulubeseza ku Uganda House ne bagamba katuzimbe Uganda House nga kya UPC ne babeeraawo naye ekibiina ekimaze emyaka 3 n'okusoba kiri mu buyinza nga kikyapangisa wekikolera gwekyolaba gyekiri omusajja yavuddeyo n'agamba NUP temugenda kugulawo kitebe kyammwe simanya General Museveni agenda kubeera mu kitundu ekyo wabaddeyo bayiro olunaku olwajjo omusajja bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo buli magye buli musirikale yazze abamilitary nga 7 ku lwa Bobi Wine yekka bw'ati abapoliisi ndowooza nga akakadde His Excellency ekyo nno kabonero akalaga nti yafuga eggwanga kubanga ng'ova onaga tolina bukuumi bukuuma ate naye ng'olina abantu abasobola wabula omukulu amanyiddwa nga Medad Segona akalya amaggwa yalidde n'alya amaggwa katono nnyo tufune ku bigambo bya Medad byayogedde ne bwe yagenda n'akuŋŋaanya ssente mu bannansi jjukira baasooka okutumira basudde bonna abaagala okwegula mu bizinesi ne bamuwa ssente n'okutuusa kati apangisa mu myaka 2 mu butono bwaffe nga bwe batuyita ekyo tukikoze tukiragenzi ekisobola okulaga bannayuganda kiki Museveni kye yafiiriza Uganda nga kubanga ffe mu butono bwaffe nga tusolooza tusobodde okukola ekyo myaka 2 ekiremye Museveni mu myaka 37 ng'asolooza obusobo ng'azikwata namu kino ffe kyetufaanana naye olw'okuba embizzi tezimanyi bya muwendo tezisobola kukkiriza bantu kulaga bya muwendo bannaffe kaki kya Museveni gwe yalonderera n'amuteeka mu ofisi yayite RDC bino byetuba tetusuubira nkoti bijja kuba byangu twamanya nti bijja kukaluba era olugendo olukaluba lukwetegerera natujja bayita okubategeeza eki kyetuzaawo kubanga kakati RDC omupangisa ne mukamayo Museveni abapangisa banaatugaana okukula ku kitebe kyaffe ekibiina ekyapakati singa mbadde nkyali mu myaka giri egirina emisinde nandifunye ettofaali n'ekubako omuntu naye obukulu buno buwonya ttoogo okusigadde pulezidenti ategerezanga poliisi etteeka teryabawa lukusa lwa kukiggalawo wabula okujja okuteesa naffe tukaanye singa twakkaanyiza ne batugamba kati muyite wano singa tweggalidde dda mu kikomera kyaffe kino kye bakoze ate kyetwagala kubanga twagamba katulabise abajega sooka tugende ekamu ekyebirala tunaayibabulira kuba n'abajega bawambeera omulimu gwa Museveni gwakuwamba gwa Museveni gwakumenya amateeka waffe gwakukuuma amateeka nakukuba tetwagala abaana baffe amasasi kubanga tubaluganda waffe Museveni tetumanyi bw'abayita tetumanyi oba mu baana abali bano mulimu abooluganda lwetojjeko abo abazze n'emmundu olunaku lwe lulituuka famire ya Museveni bannayuganda ne bagijjako emmundu zaabwe ensi ejja kufuna emirimu oyo ye Medad akali amaggwa naye mumanyidde ebbanga ddene okuviira ddala mu DP naye NUP yalonda etya abo abasajja abo abasajja actually nti nowojja ng'oliko amafuta buli ekigobera kiba kituufu okimanyi nti nno abantu ba NUP bw'ogatta kubanga batono kuba NRM amazima gali nti ogatta omutwe gumu ogwa NRM ne weesanga nga gumultiplying emitwe gy'aba actually omutwe gwa NUP omu ogusanga nga gumultiplying by 60 anja memisa amanyi tegeesimira bunnya
NUP I mean NRM fake tena cheina fake katono nnyo katulabe abaana bagenze ne batukolera obuntu bono ebitebe katono nnyo katsoke tulabe ebitebe ebya political parties mu Uganda okuva wetwatandikawo enkola eyebibiina owulire kiki ekibaddewo dictator je yaleta yagaya gireta kale katsoke tubirabe kati era bugenda kugamba omwana nasinzira ku TikTok n'atuvuma ekibiina ky'abatujjufulo NASA ekyazaala NRM mu 1986 na kati bapangisa bali wali ekyaddondo ebyo ennyumba bazipangisa mpozi nga banawamba mpambe DP 1954 lwe yatandikibwawo bali ku Balintuma Road bapangisa akakayumba ke bapangisa ko nga ofisi zaabwe FDC ngeva muri form agenda pressure group eyo ne bakola FDC 2 na kati bapangisa najja nankumbi nenna kasero wali era bapangisa tebazimba nga kitebe kyabwe Jema 1995 lwe yatandikibwawo na kati bapangisa wali emmengo bapangisa yawo bapangisa ola bawasiwo sipi ya yaloga sipi bana ali kumapeera buli wadda ajiraba 1996 na kati bapangisa nene bapangisa tewamanyi kitu UPC 1996 yatandikibwawo bali ku Uganda House naye awo si waabwe Uganda House nga bola ba Uganda House ezagera zizimbwa Idi Amin New York ne zimbwa ke London ekizimbe yakimaliriza obulungi nakituma Uganda House UPC ne kiwamba ngo bota akomyewo mu buyinza NRM ne kibalekera kubanga bakolagana Nupu yatandikibwa pressure group eya people power 221 yakamala emyaka 3 weewugega makagayo gezimbi Donna mukadde bwa kuno ne bufuna embeera mu mitima ne buzimba obusajja ku mitima efitina ebutta mbute bwagala tukiguleo kati mubeeraawo mujja kubeeraawo mwe munamanya munaavawo nga tuyingira amakaawo gaffe twazimbye amaka gaffe amajje nalumunye punyize kati bugenda kugamba mwesikwito nasinzira ku TikTok n'atulangira obwavu muli bana kuba bwongo temwina gye musobola kutwala mwenna ggwanga nze mbabuulira mwabasajja mu abeenaale myaka n'opangisa oli musiru naye kiswaza kubanga otunuulira nti mu myaka 37 yes bayina ekyo nga n'omuvubuka ow'emyaka 25 yezimbira dda akayumba ke oli ng'omu waiso bayina kakalina naye gwe nga senzo nazo zonna ezibadde ezensi zebabawa IMF World Bank temwina kye busobola kulaga nti kye mukoze ekituufu kiri nti eggwanga lyaffe muliriiridde mulina akantu kalinga kayumba kambwa so tugenda maka gabagagamu kayumba NRM muswaza ampuliriza lyabadde essanyu enkya y'olunaku olwaleero wali ku NUP ng'abasajja babinuka amasejjero oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okwamuka ekitebe lyabadde essanyu pressure yabajjeewo kati amazima gali nti lwaki ne leero tebaabaganye pressure omaye baga nti akusinga akubya gwokutte kyekyo kyekyabaddewo yesterday mukwano gwaffe atuwuliriza katono nnyo tulabe ku byabaddewo ng'abantu babinuka amasejjero enkya y'olunaku olwaleero kubanga webukeredde ng'amagye gakyebunguludde ekitundu kino wabula essaawa zibadde nga 2-3 amawulire ne gafunika nti oba oliawo ab'ebyokwerinda bazinguddemu obwabwe tebanyi kyakukola ekyo nkakasa kalulabe ku bibaddewo ebyo bye bibaddewo munnayuganda basanyuse libadde essanyu jereere wabula katono nnyo tutunule mu biki oba oliawo Bobi Wine byayolekedde
mu kiseera ng'aguddewo ekitabo ekipya oba essuula empya mu byobufuzi azze achallenginga General Museveni mu bintu bingi wabula olunaku olwaleero I think kino kigenze beyond kino anti kati kyakusomooza eri General Museveni mbutufu kino kigenze wala era waali essaawa zino n'emmere eyinza okuba temuwoomera omanyi Bobi Wine we yasooka okuba ng'akanga Museveni yali ava ku nomination ekyamugwako wakiraba okiregedde bamala bagenda mu by elections ezaaliwo mu 2018 eza Sumani basalirwa naziwangula ne tugende wa Kassiano Wadri namuwangula by then yali ekyali people power sino ekyagwa ku Bobi Wine wakiraba ne tuvaayo ne tujja ne tugenda mu campaign eza 2021 byonna ebyaliwo Bobi Wine kalangala all entire team ye bagiteeka mu komera bagiola nabagala mulemesa so olwaleero Bobi Wine bebatomera omusajja yamboozizza jjo nanga ne Bobi Wine enkya ndabanga ebintu ebiyinza okubeera ebizibu tebaamukwate mubuuza kati ki ekimukwasa tayina naye of course gavumenti eno etayina nsonyi etatya etamanyi nti nno abantu balina eddembe lyabwe esobola okuteekawo embeera kati nkukakasa sajjima olwaleero n'abatuwuliriza president of the West mukwata erisa lyavaawo omukwata bana abasajja bakambwe basobola omukwata naye omusiba okinyonyodde omukwata nekuntebe bamukwata naye omusiba oh my goodness atwagala kwebaza wenna atugoberera webale nnyo webalire ddala tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeka ayina ebizibu ebyenjawulo muganda wange bingi byetugenda okubanga tukutuusaako kyolina okukola genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime ne Cobs obona omukulu amunoonye General Museveni naye ayina ebizibu biyitirivu ajje ku ofiisi ayina ebizibu nkuyanja ajje ku ofiisi kuba omukulu ayina ebizibu ekisooka ofiisi yaffe eri ku kala zennyini ez'eggwanga erina red erina red einako ne black einako ne white amunoonyeeko amunoonye ayina ebizibu biyitirivu essaawa zino wabayo munauganda ayina ebizibu Museveni ate waliyo ekizibu ekisukka ku General Museveni tewali so tukakasa nti teri kisobola tuuka ku Robert Kyagulanyi Center mu naddala olunaku olwaleero abantu bangi babadde bagamba nti kiki ekiyinza otuuka ku Robert Kyagulanyi Center mu oluvannyuma lw'okuba nga akoze ekyo naye kennyini yavuddeyo olunaku olwajjo n'atugamba bino ebigambo munzikirize bye tuba tusembyayo ekirala bayagalako n'omutta emirundi several times nkuyanja nebigaana ngaligwa mu mazzi nkiwa nti ne bayitman abagezaako mutta babattadda naye gwe nkubulire Cobs okimanyi nti nno Bobi Wine alabika teyazaalibwa yajjawo buzzi okimanyi ye alabika Katonda yasuula musuula akasajja kalina amasannyalaze baleka baatulimba nti maama we yamuzaala omusajja buli kyayogera kyonna olabira ddala progress ewedde emirimu olabira ddala prosperity ewedde emirimu kyogamba ddala maama wa Bobi Wine olubuto lwamuluma ng'abakazi abalala luba lwamuluma nnyo ate maama w'omuntu waffe eseeri Museveni maama we alabika yayagala mubeere bulungi mmwe bannange. This morning we were meant to launch our new headquarters in Kavule. As we have communicated to you, as we have communicated also to our members in the invitations. Unfortunately, in the dead of the night, the military and police deployed, surrounded our offices, chased away our workers, and declared our offices a no-go area. They claim that they have blocked our function because General Museveni is going to be in the area. Of course, it is laughable. It is laughable that the regime, with blatant impunity, can, block an internal
party activity. We are a legally registered political party, and this is one of our internal party activities that is not none of their business. They also claimed that they did not have enough security to secure us, since there are so many VIPs in the area. Never mind the fact that we never invited them and we didn't even ask for their security. Anyway, they blocked us today, claiming that Museveni is in the place. Well, Museveni is not going to be in the place tomorrow. So together with fellow leaders, we have resolved not to give them opportunity to fight with them, and we've decided to launch our offices tomorrow. So this is to inform all of you here and our members that we're launching our offices tomorrow. We reached this decision in interest of the comfort, the safety and convenience of our guests. We thought about them. It's not that we fear to confront them, but we know that we want a smooth activity and we want our guests not to be involved in any chaos. So we're launching our offices tomorrow, and we are waiting to see what the regime brings as a new excuse.